kakati abantu abulula byegendereze tetubimanyi kubanga tubitambuliddemu. Abakatale mwebereremu, nze nzimiridde nammwe. Akatale kali kateekwa okuvaayo abantu bakomewa. Amateeka g'akatale galaga mujja kulaba Market Act waliwo obuwanvu oba obugazi obulambikibwa obutateekeddwa kubeera akatale okuva ku katale akazimbiddwa okusongesa akatale ako okutambula omuki. Welcome to my YouTube channel Edison Plus 16. Songa za katale zikyalanda Kamasakasi. Tuyinza okuteeka ebukoto ne muteekayo akatale akakola lwa kusatu. Ne muteeka eri ekiteredde ne mukateekayo nti akakolanga lwa mukaaga. Ne muteeka emulambo ne mugamba nti ako kajja kukolanga ku Mmande. Akawano mukaleke ku Lwokutaano mubuule akole abantu bafune ku ssente. Kubanga abantu b'akatale bano bayinza okubeera mu katale munda nga bakola okuva Mmande paka Sande. Naye nabo bamala olunaku lumu mu wiiki ne bayinza okufunira akasente. Lwaki obattira ate ekintu ekifaana bwe kiti? Njagala okukoma awo n'ebigambo byange naye mumanye nti tuli nammwe. Olukiiko luno lwabadde lwakukumibwa wali wennyini. Ng'abalogireti bw'anaabategeeza obuwanguzi bwe twatuuseeko edda sitwetaaga muntu kati yenna atunuuza ndali. Wali waffe twali tugenda okuteeka olukiiko luno naye RCC ye n'alowooza nti okuteekawo olukiiko tujja kugenda n'ebibaati ebyo mbu ate nannyini bibaati mbu abyagala. N'atusuubiza nti ku Lwokusatu RCC asuubiza nti ku Lwokusatu amabaati ago gagenda kuggyibwawo. Kati ate naffe abatugamba nti singa gaba ku Lwokusatu tegavuddeewo olunaku oluddako lwonna nga tuzze okubayita oba poliisi wali wataliiwo abo batujja kubaggyawo buli omu lyakwatako alitwala abakozesa emirimu egyewo. N'ebigambo ebyo neyanzeege saba nkomaawo. Musooke muwe mmeeya engalo ez'amaanyi. Weebale.